Yo, this is Rampant Killer already. Basi ya kampuni ya Tawus ya kutoa omuliro bwetyo yonna n'esebengeya wali eri ekyazanga okulira n'amafuta ga Starbucks. Tewali muntu n'omu eyakoseddwa. Akabenje kano kabaddewo mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero. Kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzidde okubanga temutumbudde ku PJ The News anka mbaanirizaako bwentyo n'embebaza gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Wetwogerera munnamateeka amanyiddwa nga Jet tumwebaze ng'ono mutabani w'omugenzi Jet tumwebaze yese yali mu NRA avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga bw'agenda okukola ekisoboka kyonna okulemesa omukulu amanyiddwa nga Sodo Aine Kaguta muganda w'omukulira Kaguta Museveni okubanga ate ayingira Parliament 2026. Jjukira nti ono ye flag bearer wa NRM wali eri mu Mawugola North mu district y'e Sembabule era nga yayitawo unopposed. Omukulu ono Jet tumwebaze ategeezezza nti omuntu ng'ono tasaana kugenda mu Parliament olw'ensonga nti n'oluzungu lwennyini lwalina lwa kiboge ate nga tasobola nakola ki ku expressinga himself mu bantu. So Parliament yeetaaga abantu abasobola okwogera ne bannyonnyola kubanga debates ze zibeeramu. So nti ono tabisobola tetuganye mbu alina other abilities naye ebyo tajja bisobola era nga alayidde okufa naye okutuusa nga ate ekifo ekyo akimusuuzizza. Ebyo nga bikyali awa waliwo okusika omugwa mu kibiina kya People's Front for Federation kiyite PFF oluvannyuma lw'okubanga abakulu bavaayo ne bategeeza nti abeetabye mu kalulu ka 2026 nga basinzidde mu Kisoro district bagenda kubanga ate beeteekamu ensimbi mu kuwenja akalulu teri agenda zibawa bazeeteekemu nga bagamba nti tebalina ssente. Weewaawo okusinziira ku gali mu kubo kigambibwa nti waliwo embeera ey'okusika omugwa wakati wa Lord Mayor Erias Lukwago n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda oluvannyuma lwa Lukwago okubanga ate akitegeera nti Ssemujju Nganda yaweebwa ensimbi okuva eri omukulu omu eyali mu FDC wabula ate n'ajaamuka ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 2 era mbu zino Ssemujju azituulidde. So kibaleetedde embeera ey'okubanga ate esika omugwa kubanga ensimbi ezo nti ze zandibadde zikozesebwa mu kuwenja akalulu ka 2026. Ng'asinziira ku mpewo za Chabasa omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda Owachira Municipality yagenze maaso okubanga ate akuba tochi mu nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Medad Lubega Sseggona n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga okubanga Sseggona yasuuliddwa ebbali mu kibiina kya National Unity Platform n'ataweebwa kaada ate bwetyo nebeera nga eweebwa omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga. Ono bino bye bimu ku bigambo ebyamuvuddemu ku nsonga eyo. Ekyo kinuuza omutwe ebbanga lyonna nti mu mupiira twagala amanyi, omusawo twagala amanyi, n'omusomesa twagala amanyi. Wetuuka ku Parliament ne tulonda abasena omuceere. I mean, which sort of people are we? Ssenyonyi musajja mugezi emuwaako obujulizi. Kakati tayinza kubanga Museveni bwe baali mu kusalawo ebya term limit. Museveni n'agamba the peasants will decide. Kateegaya n'amugamba stop glorifying peasantry. Bazadde baffe baatusindika mu ssomero nga bo tebaasoma tubasinge. Tuyinzaga nti ffe bebaasindise tusome tufune amagezi ate kakati tuddeyo tubage nti batusalirewo. Nze Ssemujju Nganda Ssegirinya namulwanirira nnyo. Ne bwe yajja mu Parliament yakolako ekintu omuntu kyatasobola kukola. Ssegirinya yafukamira wansi mu maaso gange n'akaaba. Ne munga omusajja tafukamira. Baali bamumye ssente omujjanjaba ng'ali bweru nga bagamba nti teyasabye ne mbagawo muyasaba. Nikimusanyusa nnyo bwe yajja n'afukamira n'akaaba ne munga atofukamira. Naye singa nze nalingawo bwa MP Ssegirinya nali simuwa. Asisobola. Muleke ebintu by'okuzanya omuntu n'oba omwagala osomuganya tokisobola. Temutikanga abantu bintu bye batasobola. Temutikanga abantu bintu bye batasobola. So saagala Ssenyonyi awe ekifaananyi ndi Parliament temulimu baakapere. Naye nyini abamanyi ayinza kukwatibwa nsonyi oba okubanga ne mu ttiimu ye naye ayinamu nga bw'anakkiriza nti baakapere ate n'okubajamu nga n'ababe bajja basongamu. Nze n'agambye eggulo gye nabadde Lubu nga nze Chief Opposition Whip baŋŋamba ngobe Katuntu ndeete Munyagwa nga chairman wa Kosasi. Ne nange ensonyi zankwata. Ogoba Katuntu ndeete Munyagwa yabaddawo. Tubeere b'amazima ne kino ekibeera nga kikukwatako. Nze kyobula mu FDC nabeerangayo nga birina ku nkaayana nabo. Nga kye kibiina mwendi tebantuma kujja kwogera bintu byesikiririzamu n'embyogerera nze. Era kyobula ne vetting ne gyendi mu PFF n'adenzi wakanya ne bangaago tugenda kuba Chief of Staff. So eggwanga tuteekwa okunoonya abantu abasobola odditambuza
abala batasobola kulitambuza ne bakola ebintu ebirala ntuwa RDC ntuwa ogenda mu katale okuwooza nga basentala. Please tetulinayo nsi ndala bwetunadde ebino ntubifula nga bya muzannyo n'okeera n'okwata omusajja gw'okakasa nti yali substantial n'oleeta eyali badde ayimba kulaale n'ogamba nti kati ayimba kulaale yabafuuka MP ate abantu bajja kutya okwogera. Nze sisobola, Katonda bw'ati bwe yankola. Oli waaba muyimbi nga mulungi ng'asobola kuyimba kulaale Kyagulanyi gyali waliyo abayimbi era bo teboogera. Lwaki abayimbi tebabawa kuwa speech? Ne bo babayita ne bayimba, bamala okuyimba banayogera ne bajja ne boogera. Olwo zaffe zaawukana. Okakanyiza nnyo. Nkugambye nti abayimbi bamuleeta kulaale ne bagamba gweyimba. Najja n'ayimba oluyimba bw'amala Ssenyonyi ne bajja ne boogera ebigambo. Lwaki Ssenyonyi ye tagenda kulaale n'ayimba? Ne bagamba nti kati leero olwaleero omuyimbi ye Ssenyonyi. Why? Oba okuyimba kirungi nnyo nga kye kisinga obukulu. Naye kati omuyimbi yaliko amasannyalaze Kyagulanyi. Amasannyalaze okutambuza gavumenti nagambye mwenna mwerabira debate ogizizaayo gye nagambye ogijje. Amasannyalaze n'okutambuza gavumenti biri completely different. Basobola okugikuwa n'ogiwumuzaawo. Nali nnyumirira wano abantu, nze nali muwagizi Express ne bajjako Baale Mugera ne baleeta Medi Sebagala kuwa chairman. Teyamalako nakisanja n'agisuulawo n'adduka. Kyagulanyi yasaanidde mu resem. Kyagulanyi nkugambye saagala kumwogerako olwaleero. Njala njogere ku ttiimu amanya newala nnyo googera kuba gajja kwesittaza abantu. Naye njagala omuntu omanyire ekyo nze ne mu kampeni nkibagamba nti okuwangula akalulu n'okubeera MP obulungi, okuwangula obwa pulezidenti n'okusobola obwa pulezidenti byawukana. Ebigambo bye byayogeddwa bannankyukakyuka abamu tebabisimye era nga amangu ddala baavudde ne batandika okuba nga bamwambalira. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Emirundi Junior naye teyalutumidde mwana, bw'atyo yamukoledde live ku mukutu ogwa TikTok. Mujunganda byonna by'oyogera bigambe baana bato. Fe abaludde mu Uganda tosobola bitugamba. Bisituleesi anywa Maama Mabira. Ogengala Tigo. Beti Kamya. Nkunyumiza kusa mba mawu. Elias Lukwago, Muhammad Nsere ku bonna baali mu parliament baali bagezi. Kangambe kino tebagivaamu kiki kye bakola. Mbu Uganda ejja kuba efiiriddwa ng'efiiriddwa ki? Uganda yafiirwa Ssegirinya abasinga. Olina toyi odozimbye ekiraggo se mu Uganda. Nze nsula kira gye nazimba. Olina toyi ekiraggo se mu Uganda. Olina toyi odozimbye ekiraggo se mu Uganda. Kulega bulezi butwe buyinwa olugezigezi. Mbu Uganda ejja kuba emufira akoze eki. Nga abasajja abaali embaggubagu bamugenzi Kyanju bava mu ggwanga lino nga boogedde boogezi nga n'ebigambo tebituukiridde kubanga Mwami Museveni yazimba ekisenge nga ky'opozisoni. Mutukereza mu ddungu kakulungula olugezigezi negwe nenkusanga mu lukubo ng'enzikiza ekutese mu Uganda soka nekwata bwenti amabeete nenga sikawe simanya mu State House eriyo ebitaala bya million se mu Uganda naawe agaboozigo tugakooyi. Toyina kyokoledde bantu bekiira obutale tewali enguudo tezikoleddwa otubulira Kateni Museveni gyasulamu n'amasuuka. Kati tukole tutya ffe mmwe abayisa Museveni sente mu parliament mmwe mwennyini Museveni sente zakozesa mmwe abaziyisa mu parliament. Kati ate mwe mujje eno ne mutugamba mmwe bassemuju era asula mu kitanda kya biliyoni sente mmwe abazimuwa. Semuju nawe genda segona tukuonye olugezigezi lutwaleko emmengo. Songa ate yokoti esookerwako ekawempe egaanye okuyimbula bannakibiina ki National Unity Platform 10 abavunaanibwa emisango okuli okukola edduyiro w'ekinnamagye okwekobaana okuzza emisango n'ebirala. Okusinziira ku nsala ya kkooti abamu ku bano tebalina babeeyimirira ba muzinzi ng'ate n'abo ababalina bayinza okutaataganya okunoonyereza okugenda maaso singa bayimbulwa. Abavunaanibwa kwe kuli amyuka omwogezi w'ekibiina ekyo Waiswa Fumbiro, Edward Sebofu amanyiddwa nga Edmtwe, Akirewo Kivumbi, Tessie Calvin Gugomanyinga, Bobby Giant, Doreen Kaija, Sauda Madada n'abalala. Omusango gwabwe gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. So ng'ate ye maama w'omukulu amanyiddwa nga Bobby Giant amaziga gamuyiseemu ku kkooti. Oba anyway abroad bamugemereeyo
Wana balikiona. Zenenda mwana wange. We shall not be moving up and down in Oida, Waida, Kurule, Waida, what is transport? Atuleta wano. Nze tiri musanufu era ndi munakuwavunga bwenjire ngandira maziga gano leka Katonda we mwene igulu akola ekisoboka n'abaleta abanene ezirasinga Katonda asobola kwisa ebitiibwa bwebyo wansi mu dakiika ndala. Nze nsaba basibula abaana baife kubanga bazira musango. Embeera y'obweti bwerabiseeko mu kibuga Jinja olunaku olwaleero amukramanyiddwa nga Nandala Amafaabi akwatidde ekibiina kya FDC Bendera bw'abadde ayitamu okuba ng'ate awenja akalulu. Batulaga nti poliisi naye emusazeeko era emirimu gye nebeera ng'ate egitataaganya. So ng'ate ye akwatidde Common Man's Party Bendera mu lwokaano lw'obwa President Mubarak Munyagwa atongozza enteekateeka y'okumusondera ssente za campaign ng'ono yeetaaga obuwumbi 15. Ono ataddewo ennamba y'essimu abantu kwe basobola okuteeka ssente zino. Kinajjukira nti ono y'omu ku abo abaavumirira enkola eyateekebwawo pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ey'okusonda ensimbi eza campaign 2026. Bo abawagizi b'enkyukakyuka abawagira omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era abakkiririza mu kibiina kya National Unity Platform bongedde okulaba ebyewuunyisa era nga ku lunaku olwokusatu omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali awenja akalulu mu bantu b'ekaliro abagenda maaso okuba ng'ate balaba enkuba bwe yayiika amangu ddala nga yakalinnya ku katuti. Ogusibwe mulundi ogusookedde ddala embeera eyo okubeerawo ku sayidi y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu ke balabanga akabonero ak'emikisa oba ak'obuwanguzi. Weewaawo olunaku olwaleero atandikidde mayuge era ng'abantu bagenze maaso okuba ng'ate bamwaniriza wakati mu mukwano omuyitirivu ddala. President kwa Mayuge Primary School. President maze weeks wakanga tisoma nagezaako jam government okutuuka nga basomesa alikola straights. Mpire ku isomero gwakubanga fees bangoba. President nikwenda at least woli watuse mu government ocheleze ku amasomero aga abasomesa babongeze salary. DJ LC Pro, the boy from Mayugea.
Weewaawo omuwabuzi wa President ku nsonga za Buganda Alhaji Abdul Nadduli avuddeyo n'alabula poliisi okukomya kyekubira ng'ekwasisa amateeka ku by'okulonda naddala mu kunyigiriza abali oludda olukola ki oluvuganya gavumenti bwetuuse okubanga ate eraba omukulu Kyagulanyi Ssentamu ayolekera wali eri mu district ey'Iganga bagenze maaso okubanga ate kubo balisalako era nga wabaddewoko akanyoolagano wadenga tiyagasi n'amasasi tebivuddeyo embeera ebadde ya kagoye wezinge nga banankyukakyuka babuuza poliisi kiki babakola okubanga ate balemesanga enkuŋŋaana zaabwe buli kaseera ngenda kubanga kutuusaako ebitonotono ate oluvannyuma tweyongereyo. Kuchanga tutandika kampeni eno tebatukiriza kutambulira ku Buganda sawa satu mwalabye tetwayise okutuuka mayigga amakulu gonna bakakadde olunaku lwaleero tulina kubanga tukampeininga mu Iganga municipality tukumye empisa tukumye obuntu bulamu tukumye amateeka naye ate poliisi n'amagye be bamenya amateeka sawa zino budde buyise tulina kubanga tugenda kampeininga Iganga ne mutunulire bagudde bagaddewo amakubo tubagala tukampeininge kiki kyebagenderera nabagamba kamera zammwe zibeereko babano bamenyera amateeka naye nabo bali wansi w'amateeka baagala okufuna ensonga yonna etabala abantu baagala okufuna ensonga yonna etta abaana b'abantu emikono gyobira enyigire Mande mutwite simukisigaze twagala tubawe microphone batubulire kite tukkirizibwa kugenda. This has been happening everywhere we go, everywhere. And this is not in the cities, this is deep in the villages, because we are not allowed to access the townships. But that's what is happening. Let us keep going. It is possible. Banange mwenamwena bandaba ngere mukandi yera bola ba ngamba kubo and stop is about the sector kuita kubo akakola si kabagala kugereti yes nisema kubo kanya era babana abato ababana babusuka laba millions and millions of young people bayina gyetuva bagala nkyukakyuka era message tuba banange bino kolonda Bobi Wine no olonda nkyukakyuka mu Uganda abaana bonna tebagira nze nedda bagala nguudo za kolasi wano era babasuubiza ngenda zireka abaana bagala ndereka bano abaana bagala kuna chance balimu omuceere gwabwe nga tewali abakuba mukono ne babakuba mu bisenyi byabwe tebasobola kuleka omuceere
maaso obulamu obwa generation tujja maaso tugende maaso katulabako tetujja kulemwa tujja kuwangula oyo nandaba maaso oyo wa Ghetto TV ate nange njagala mu interviewinga tubuulire nga bwebirabye olwaleero bagezezzaako okulemesa nga batuyise wala walina otambulira eddakiika 5 otambulirawo essaawa 2 n'ekitundu naye abantu bakulumuse okuva mu bibuga gye babadde gye baganye okuyita ne bajja ku kisaawe so kyendaba essaawa zino naba 1000 thousands of people bali watu myaka 2 n'emyaka 35 kitegeeza That's right. Yeah, tujja kuba communicating nammwe at every level. Kusaba naawali eyo buno obubaka obutambuze mu myezi gino esatu gya campaign kusaba otwazike eddoboozi lyo nga bannayuganda otwazike akaunti yo nga munnayuganda okushinga message y'enkyukakyuka towagira Kyagulanyi wagira Uganda towagira NUP. Embeera eyo ng'emaze okubaawo omukulamanyiddwa nga Wumal Kiseka avuddeyo n'ayongera okutangaaza bannankyukakyuka ku lw'ebyo ebibaddewo. Ebigambo bye bibaddewo ebiti. Bannayuganda, kambabuuza ekibuuzo. Muli bulungi? Omukulembeze bamugaanye okugenda gy'abadde ateekeddwa okugenda. Naye bw'olaba kampeyini entandikwa gy'etandiseemu kiki kye weegenderezza ekyenjawulo ku mulundi guno? Obadde okyegenderezza nti Museveni tannakubayo wadde tiyagaasi wadde essasi. Obadde okimanyi nti Museveni atuprovokinga ffe tutandika olutalo. Ekyo obadde okyegenderezza. Weebuuze tiyagaasi n'amasasi tabiyina. Abiyina lwaki tannabikozesa? Bw'osanga nga tayiga ng'ogimanyidde mu kukozesa mannyo na njala okuyigga nga ku mulundi guno etandise okufuuka ente etomera butomezi. Gwe weebuuze kiki ekimalawo confidence ya Museveni luli gye yayina luli yali atunyooma okategedde nga ajjanga bw'ayagala ajjaga bakube mubatte mubakole biki tunuulira atandise okukola ki tayiga bw'ogisanganga ng'etandise okukozesa omutwe kutomera mu kifo ky'okuluma n'okuyagula ekyo kitegeere nti waliwo ekikyamu tayiga kyebadde ekyo nkikubuulira mu abatalaba bintu naye nga muli bulungi tugenda mu protest vote njagala mukitegeere kino biggwera ku sitwiti Wakati mu kuwenja akalulu oba mu kukungaanira omukulu Kyagulanyi Ssentamu gyakungaanyiriza abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'Ebusoga. Wano nno abamu ku bannankyukakyuka we bagwiridde ku baana abatindigga olugendo oluwanvu ddala okuba nga ate bagenda ku ssomero nga bakozesa entambula ey'obugaali ate nga babuwala so nga ate ne mu myaka bato ddala. Woyo mbitandikidde eno naye mwami Museveni kyokoze bannayuganda waleeta embeera gye bayita bonna basome naye kati omwana babana abaana abato bavuga kilometers 12 basomera eno bayitawo Igonza basuleeri naye nga mwami Museveni kyokoze mukyala we ye minisita wa byanjigiriza kubba bubba bannayuganda naye lwaki Museveni obba bannayuganda babana abaana abato soko sembeze kamera wala babana abaana abato abana babano abo no mwana muto nali mupiwa no kachoka no mchala wo mkulembeze w'eggwanga mbu yakulira ebyenjigiriza baba n'abaana gavumenti ene myaka na mingi nnyo Museveni olimba nnyo nyigiriza nnyo abaana b'eggwanga myaka na mingi nnyo mwami Museveni olimba nnyo waba baby girl bayi mutuuke bulungi akasente mukagabane bulungi temulwana asegedde feche tuli mukulwanira tulwanira Uganda empya kati yino so nga ate bo abato balina engeri gye bategeeramu omukulamanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa. Omumanyi Mpuuga yaba sente zaakwe ez'okusoma n'ez'amalwaliro obukadde 5. Omumanyi Mpuuga yaba sente zaakwe ez'okusoma
n'ez'amalwaliro obukadde 5. Monna Uganda otambudde obweya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu toddamu kutangatanga anti Molden International Labour Consultants Limited beboka abakakasibwa gavumenti okukutwala emitala w'amayanja mu mawanga nga Kuwait, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, UAE wamu ne Bahrain okwefunira emirimu nga ejaba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, pedicure ne manicure, housemaids atenga n'abakola ku bisaawe by'ennyonyi nga ba loaders ne ba offloaders babeetaagira ddala bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 0787 75 23 29 oba 0741 7388 21 oba baweereza emmesagi ku WhatsApp 0772 00 basangibwa Namuŋona na Kibinge Road mu Rubaga Division. Beba Molden International Labour Consultants Limited, shaping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku nsonga ya Walkaga n'omukramanyiddwa nga Medad Lubega Segona, yes, waliyo aba reasonings nga bagamba nti kyaweerezzaako kimala emyaka 15 si mitono ebisanja 3 awumule. Ono ye yavuddeyo ate n'aba reasoning bwati yagambye ayogera ku nnambooze kale oli mwamumye kadi yasaavinze nnyo emyaka 15 kale katunulire nnambooze. Yagambye nti she has been in parliament for 15 years now. She is currently sick, but you guys still want to send her back to the parliament. What is she going to say or do that she failed to do in the past 15 years? Ochiwulira abadde mu parliament emyaka 15 kati mulwadde alina kundi naera still mumwongedde kadi addeyo mu parliament. Kikyagenda okwogera era kikyagenda okukola kyatasobodde kukola mu myaka 15 egiyise. Olunaku olwaleero omukramanyiddwa nga Erika Guta Museveni yakoledde mu district ye Apak wamu ne district ye Kwaniya Yasa. Ate nga mu Apak abantu abakuŋŋaaniriza Boma bwe batyo ne bajja mu bungi okubanga ate bawulira okusaba kwe okw'okumwongera akalulu asobola okubanga abakulungulayo emyaka emirala 5. Naye ngono wabadde aliyeyo asabye abaana abaliyo abaasoma ne batikkirwa emirimu ne gibabula okubanga bayingira mu sako asobola okubanga ate abawa ku nsimbi ezo ate munange bewolewole basobola okubanga batandikawo business zaabwe baberenga bekozesa awatali wadde okutataaganyizibwa poliisi wadde okubwamu ku baton buli kimu kitambudde bulungi nga bwe babadde bakisuubira. Moka wefube w'okwongera eryanyi mu kuwenja kalulu ka Muzeeyi 2026 omukramanyiddwa nga Idrisa Musuza ahitinze studio n'akuba akayimba agenda tikinga ow'ekikofiira ku lwa Uganda yaffe eno n'ebiseera ebyo maaso. Ate nga ye omukramanyiddwa nga Mick Wine muto wa Bobi Wine yasa ono akifeesinze ba foot soldiers bakambwe era nga bakowu bazibu ayina show ba concert yes egenda okubeera olunaku lwankya agenda wezambu oba 10 15 sibitegera bulungi byagenda oweza awo ku Serena Hotel. Naye munange ebya struggle ye tabirimu oba tabiriko era nga agenda maaso kubanga ate yenoonyeza abantu bagenda mu show ye naye nga bo ba social media in-laws banankyukakyuka bamuwadde level era nga bamusabudde left right center. Omukyala amanyiddwa nga Spice Diana yabuuziddwa oba anaasobola okuwenjeza ku mukyala amanyiddwa nga Nina Rose akalulu oluvannyuma lw'okubanga kati yakwatidde NUP
NUP bendera eri Zimbabwe okitegeera omukyala Spice Dana n'ategeeza nga bw'atajja kusobola naye ajja kubanga ate amusabira amwagaliza okubanga akola ki awangula akalulu 2026 nga bwe nakutegeezako nti bo ab'empuliziganya mu ggwanga ly'e Uganda batutegeerezaawo nti bandisalako emikutu migatta bantu mu kaseera ak'okulonda nga bwe kyali era omulundi guli nga tebaagala nti munange byonna ebigenda maaso okubanga ate bikolebwa mu bitundu ebyenjawulo okubanga biteekebwa ku ki ku mikutu migatta bantu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Sadamani Makebe avuddeyo n'abako byayogera ku nsonga eno. Alright, breaking news. UCC erina enteekateeka ezituwera ffenna abalina social medias okustreaminga live campaign z'abakulembeze baffe ofe Kyagulanyi Center mu Robert Mitembo owe-10 addako mpuliriza bulungi simanyi balina nteekateeka ki etutakulatakulwe tusunaasuna naye mugala tuuka mukwata watuufu nze mbakakasa. Number 1 mwasoka ne mutusibako abakuumi bammwe balina tukuuma ku mpaka bakume pulezidenti waffe ku mpaka nga mulinga bagamba nti alina kye yabbye mmwe mwetaaga abakuumi mmwe mubbye ensi si Kyagulanyi tana gwe yali abbye tusobola n'omwekuumira ne mutakoma okwo ne mulugattako mubamukuuma ne mugatamu bujjaamaazi tubeera kulinga live tezitambula data byonna nga tebitambula kati mugasseeko mbu temugatuwera tuleke ku streaminga simanyi nteekateeka ya mwamagala kukola ki omukulembeze waffe bigenda bimanyika nga yembazo yitaka akabanga simanyi. Ekyokubiri bano tewerabira bagoba mainstream medias mu campaign mu tally centers bagoba mainstream medias okoperating mu tally centers nti UBC semamu kya Basa Fama FM biki babagobamu gwe ngamba tugenda mu kaluka mazima na bwenkanya ki ngogoyemu balefali abatalina side abalina okuba neutral ohakasala mumanyi benna mu bikole ffe tulina program emu nga ye plani ABC ne Z kusituka kulonda kaluka ffe tukakuume tukalonde tukabanje mwemwe mwanyi butumala okalonda tugenda kakuuma tumalatera tukabanje butumala okabanja mugenda kuyita wali tuli milioni aga polisi n'amagye bali 200 wogatabo nawamu 200 tuli bukadde nze mbakakasa benna mu bikole kati mutugano streaminga mugweba na mawulire tugenda maiza ffe tuli ku plan yaffe mu kubagoba kyekyo kukateri kirala. Alright, kati gwa bitegedde gamba nti honorable Sadamani Makebe omukulu amanyiddwa nga Prince Yasiba w'omukyala Cinderella Baby yagamba nti yakooye ebyokwekweka kati enkyukakyuka agirimu bulambalamba era ng'avuddeyo n'abako bubaka bwasibiridde bannayuganda. O Uganda, may God uphold thee. My fellow Ugandans, we gather today not in fear but in faith, not in silence but in courage, for the time has come to remind ourselves, our leaders and the world that the people belong to God, not to corrupt tyrants. As a Christian, I'll partake from the Bible. The Bible declares, woe to those who decree unrighteous decrees. That's Isaiah 10:1. When rulers pass wicked laws, when they rob the poor and trample justice, they stand condemned, not by us, but by God himself. No throne, no office, no title can excuse corruption and oppression. Therefore, we are not a people called to bow down to tyranny. We are called, like the apostles, to declare, we ought to obey God rather than men. Remember that in Acts 5:29? Government is ordained to serve as God's minister for good. But when they become a weapon of oppression, it has betrayed its purpose. Loyalty to truth is higher than loyalty to unjust rulers. Remember that. For example, remember Moses, who confronted the Pharaoh with the cry, "Let my people go," in Exodus 5:1? Remember Daniel, who defied the decrees of kings to remain faithful? Do you remember the midwives of Egypt who stood against the murder of innocent children and were blessed by God in Exodus 1:17? These were not passive believers. They were active resistors of injustice.
Now, Proverbs tells us, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. That is Proverbs 29:2. My fellow countrymen and friends, we are groaning. The weight of corruption, injustice, and arrogance presses down upon us. But that groan is not the sound of defeat. It is the roar of a people about to rise. The fight is not violent. It is not lawless. It is the fight of courage, truth, unity. The apostles remind us, stand fast in the liberty by which Christ has made us free in Galatians 5:1. Freedom is not the gift of governments. No, it is the mandate of God. To surrender without resistance is to dishonor the blood of the martyrs, the sweat of our forefathers, and the very cross of Christ, which broke the chains of bondage once and for all. We cannot be bound by tyranny. We must therefore rise and speak when they demand our silence, rise to vote when they diminish our voice, rise to hold leaders accountable when they betray their authority, rise not in hatred, but in holy determination. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. That's what Paul declares in 2 Corinthians 3:17. So, I say to you, my fellow countrymen, stand strong, fear no tyrant. Break the yokes of oppression. Let us declare with one voice that this nation was not created for a few who lust after power, but for all who walk humbly under the sovereignty of God. That's why it is said, for God and my country, as our motto. The time for silence has ended. The time for action is now. And with God as our defender, no tyrant shall prevail. I therefore say, this is a protest vote. Come out in large numbers. Cast your vote. Defend your vote. A new Uganda is possible. Let us embrace it. One man at a time. One woman at a time. United we stand. And we can redeem Uganda. Bring it back to God. As our motto says, for God and my country. Thank you. Omukuru amanyiddwa nga Honorable Lubega Medard Ssegona yategeezezza nga Walukaga bwamusinga emyaka ekyakubya abangi ewala. Twabadde tuli awo ne bajjayo akatambi akalimu omugenzi Muhammad Segirinya n'omukulu Walusimbi yatukoleranga ku NTV ng'omugenzi atunyumizanga Walukaga bwe yamusomesangako. Kati abantu ne bagamba Walukaga alina emyaka emeka. Walukaga yali teacher wani wa Muhammad Segirinya nti era yabasomesanga music, dance and drama. So mumbere fanako bwetyo ne basigala nga babyebuuza naye nga bawakanyiza ebya Walukaga okubanga Ssegona amusinga ki okubanga asinga Ssegona emyaka. Naye ensonga ya Ssegona obutaweebwa kaadi neweebwa Walukaga ekyali ku mimwa gy'abangi bangi abamiddwa kaadi bangi abaweereddwa kaadi. Naye simanyi lwaki omwana wa Kasimba bamwesibyeko nnyo ku nsonga eyo. Ngenda kubanga ate mbaako bembalekera nga boogera ku nsonga eno eri abo bonna abatasobodde kubanga ate bafuna kaada. Mbadde pejja bulambalamba okubanga mbaweereza naye nga ndi mu bwetaavu obw'aba female drivers okubanga ate bagenda mu ggwanga erya Kuwait. Gwe wenna ali ready jangu mukwano bere nga ate ononyako neetaaga ne ba male drivers ne neetaaga ne ba epickers jangu mukwano tolonzalonza ate tubere nga tukitambuza wali wonna. Mbadde pijje ate kumira mpera sigale nga wankomeda mweraba ng'amazima leero nze kulabula mukulu Ssegona kuba omusajja gw'oliko tomutegeera oyo Walukaga musambwa oyo gw'olaba musambwa buli kyakola akiwangula kati wuuyo ebizigo kyabiwulira amazima ga Katonda va ku musajja kola bibi oyo omusajja muzibu nnyo yansobera oyo omusajja era wamulaba ebeera ati
ova ku muntu n'ayimba ekibiina kirambo kimanyi nti yayimba yali akulembera yavaawo yera aba mukulu wawo oyo omusambu okuva emabega omumanyi gyava oba omulabidde awo anze nkulabulabulabuzi omusajja muveeko walukagga muzibu nange namutya dda nzimanye ebyafaayo bye kati Sseggona oba oli kuwalukagga ng'oyagala mugira gw'omanyi nze gami musambu muzibu kati olaba gyali wenna oba mugezi naawe ng'okyanoonya kulya kamere oba obe ne woosula va ku musajja n'ebizigola byavaawo musajja muveeko omwana yenze Kasimaani Migwande nze mulindwa naliyo mu kumobilizinga abantu eno ku ground paka mu vetting mutuule mbanyumize bwe twavudde mu vetting nkubuulira amazima emirimu gyonna gy'ozookola otimbye ebipande omobiliziza abantu ku ground kituufu mwaliyo ffenna twaliyo ayawangula yaliyo ku ground naawe gwe baawangula waliyo ku ground ekyo kyabalimu okutegeera ffenna nkola y'abasiraamu omugagga n'omwavu eyasoma n'ataasoma ffenna baatuziise mu masuuka ameeru 3 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wano w'omutima omunafu omuntu atasobola kwekumira ku kigambo ki era nze bwe batampe ekibiina kyange bwe kitampe kaadi nja kudda emabega w'oyo gwe banaabawadde kaadi nkubuulira ne bw'oba wabadde weefuula wano wadde oyina okujja feesi yeetuufu kwawula kapa ku miyaayo n'opuki yatukoze abakulembeze kwawula kapa ku miyaayo ekibiina kyatubogoledde we wa n'oli okulaba Medadi Sseggona mu bitooke Latifu Ssebagala Winfred Nakandi olwo buno obusajja bwattu bu Stephen Kaweesa bubuli mu bitooke nkubuulira wabadde tosobola kuwona bano ba Joyce baagala wabadde tosobola kuwona omanyi kyekitegeeza okutegeera nti toweebwa kaadi ku simu ku social media emirimu gyonna gy'okoze gwe gy'owulira ku mutima gwo gy'okoze ku social media kuwategeeredde kati osooka n'ofuna feeling eya used and dumped olabira daga ekibiina kikaseni tebalina kye bakunnyonnyodde but that was the tactic awo ekibiina we kyabadde kitwagala kubanga abasinga ba politician bazanya ddate bateekako poker face kakati muganda wange eri feeling bamala ogikuteekamu nkugambye kapa yabogodde we wa eyo National Unity Platform Leadership n'olyoka olaba abantu babuna ebiwabu kati abagezigezi abaana abakulidde ku mulembe gwa Kyagulanyi gwe oba omanyi nti politics owuwo General Museveni yamukuzizza okulidde ku opposition ya General Museveni wayiga politics w'abateeketeeke bano batwasoma nnyo nina empapula no tunoonya omuntu ayina ideology y'ekibiina omuntu ayina ensi ye ku mutima omuntu ayina empathy eri abantu omuntu ali credible omuntu asigala ku kigambo kye bano abakulembeze bano bakasangwawo abateeketeeke bino tebabisobola era bwe mulaba abaana bwe mugaya nga ba big eye bavuddeyo dda ne boogera si kubanga tebamanyi kye bakola ne balina omutima ku ggwanga abaana nga Basaddamani Maki bebuyita abayaayi Honorable be baana abavuddeyo ne batalya bigambo byabwe bwe mugeya abaana bayaaye tebasoma fe tuli abateeketeeke wabadde tosobola kuwona so obubaka bwepa abakulembeze nga ba Joyce baagala nawulire ne Nabira avaayo awolereze Medadi Sseggona Balatifu Ssebagala gurupu zeezo katukwegase ne Engineer Kaweesa Stephen gwe bw'oba owulira ng'obukulembeze olina kubanga wasoma nnyo bw'oba owulira nga gwe oludde nnyo mu opposition oba mu bukulembeze
kyangu nnyo ekyo kitegeeza you have outgrown your position. Obukulembeze buno obutonotono kansala meya MP tebukyabasaana mwe bamedali Sseggona mugende eri ku kabineeti muteeseze eggwanga weesimbewo nga munyagwa mugati gwa bbata nawe leeta olusaniya otegere reality mwekuŋŋaaneemu mwenna mudde ku ssaawa mutegere reality nti demographic changes tebyali bigambo bugambo mwabisoma naye temwabikwata political arena ekyuse and you are bound to learn it the hard way. You are going to be humiliated. Chetwita hitting the last train in the back.